So Whitney wadiba, Nyondo yadiba, buli omu yadiba, fena twadiba. Naye nga kulikayo mudibo. Ya banage bana ba mama. Gwo omugambo omanyi kibaita ogupoloka. Mwakotomose kibaita kotomoka. Omugambo. Naye nga tubakulisayo nnyo mu surprise ya David International. Tubakulisizayo nnyo ddala. Mubale kutugoberera okuvira ddala ku ntandikwa paka gye byagweredde yenze Nyondo Rozet. Omuweereza wa Nyondo Media mpozi nga ndi n'omulongo wange Nyondo Whitney. Era nga gwe twatambuza naye ekintu tukigwajja bulambalamba ne kituuka ku nkomekerero gikyabadde kirina okulaga. Naye nga mwebale kutubeererawo naddala abatukiririza mukola ky'amaanyi nnyo. Nabo abasubscribinga ku YouTube channel yaffe mukola ky'amaanyi bale kusubscribinga. Mwebale kutugoberera buli ke tuteekawo ne mubeera nga mulaba mukola ky'amaanyi nnyo. Mutuzaamu amaanyi kubanga singa tukeera ku makya ntekayo ekintu kyo ne mutalaba naffe tugwamu amaanyi tugwa kuteekayo. Naye olw'okubeera mmwe nti mujjumbira ne mulaba ebintu bye twataddeyo ate nga biyigiriza mulimu essomo kati nga surprise gye twakoze. Erimu essomo ery'amaanyi nnyo. However in the beginning yali balemye okutegeera nga mumanyi ddala kituufu ddala abaana bawala bavuddeyo kubanga ate beekwanira omulenzi oba omuvubuka omufumbo. Era omugambo gwali mungi nnyo naye nga soko obuze kubakola bawiigi abakusabudde. Anaya abalabi ba Nyondo Media mwenna balamusizaako kavuddeyo. Kavuddeyo. Balamusizaako mikwano mwebale followinga, likinga no commentinga. Amanya gaffe ge gaga bulijjo. Naye baba mwatusabudde. Singa gyali miggo. Tesinga sinawe enkwata ge mazima. Naye nga yali kibooko nga batusabula kibooko nga miggo. Singa omubiri gwonna gwajjudde emiggo. So gwe natulaba abatukiririzaamu mwebale kutukiririzaamu. However eriyo abantu abamu nga bo ekigendererwa kyabwe baagala nnyo kubanga omuntu aswala oba omuntu yennyika mu kidiba n'abeerayo n'alema kuvaayo. So twatandika ekintu kino nga wenna banyumiriza mu episode yaffe eyawedde oba party yaffe eyawedde yakomekereza ekintu kya David International surprise ye nababuulidde amazima era ne mbabuulira ekituufu. So nga bo bwe bajja sala kubiddamu nnyo omukyala nze ayita suggestion tubeere nga tuteekawo ate akantu akafaanaganako bwe katyo tube nga ate tutuuka ku nkomekero kubanga surprise tuzikoze several times tuzikoleda abantu abenjawulo naye nga tugira mu fomu yemu. So I love being creative. Yeah, I appreciate myself as well. Aba appreciating nze nange ne appreciatinga. So njagala nnyo okukyusakyusako mu kintu tubadde nga tuzikola ez'enjawulo naye nga tukola the same thing. Wantu wakola mama Dubai, it was the same thing. Tumuyise, tumutade samuya, tumuyirida amazi and so many other people. So this time round nalaba nga kinyuma ate kugiramu yembera yemu gye tugiramu ne ngamba haddemu akongodiiru akola ki asinga kyate yali mubi nga bakkiriza nga tuteekamu akongodiiru kaffe mwana mulenzi tumusalako mu bitiibwa nga tutambuza ekintu kyaffe. Abantu abali bamenye ekintu kino wammanga yalinze ne baproducer baffe aba Nyondo Media Manager ewamu ne Whitney nange era n'abaali bakimanya abalala ye Brenda mukyala wa David International ne mulamu we. So abalala abasigadde baali tebamanyi twata video eyo banaye n'abiwaka bonna baasula omuliro naye twasirika bannange naguma kubanga ndisinga nababuli ekituufu nandivudde ku mulamwa naye naguma ne ngamba kino kigenda kujja ku endi. So kambawo ekyokulabirako nti twakeera ku makya. However abasinga bakitegedde abantu abatusabudde ate be bantu bebamu abaze ne bagamba muli bakabi ate mu kino mwe musinga kwegamba bwe kitwe kino okubeera nabagadde nnyo bannayuganda nti ekintu ekibi mukivumirira nze sijja kunyiga mwatuvuma lwaki mwatuvuma naffe katubaddize nedda kyatulaze nti muli bantu abategeera era abakyali ku nnono ndi temukkiriza mu bintu bya kisirisiri bifaanagaddeko bwe bityo omukazi asobola okusituka nagera neekwanira omusajja mulova nga mufumbo n'obufumbo. So tuba credit y'amaanyi nnyo mwenna abayombye mwenna abayogedde bino bye mwayogedde bannange tubeebaza nnyo kubanga mwatulaze omutima nti tetunaba kwonooneka Uganda ng'ensi yaffe tukyatambulira ku nnono n'obuwangwa. Mwebale nnyo mwebale ddala. However mulimu ate baabo
nga tebalwanirira bwannono na buwangwa eriyo bo abo nga tebali mu kulwanirira nnono na buwangwa wabula nga ate bo bakitaddemu embeera y'okuba nti kanjiyite ennugu ng'oli ayina ennugu ye n'obusungu bwe naye nga tolina kye wamukola wabula bebeera abantu abamu nti nga newankubadde amazima twagabalaze nga bwe gaali gasengekebwa naye waliyo abasigala nga bagamba mwaswadde mwasazeho kukijjawo kubanga mwaswadde. First of all kino kati babulye bannayuganda abatulaba abatakimanyi abagamba nti mwaswadde ekituufu mukimanyi ne just mwagala kulaba nti tugenda mu kidiba tunywerereyo ddala si mu bubi naye kambabuulire mu bulamu bw'ensi njagala nnyo okubuulira omuntu n'ekintu n'akitegeera mu bulamu bw'ensi buli wobeera nga toyagaliza toligenda kufuna kino nkubuulira mazima ti nze sitera kuyita mu video comments sitera kuziyitamu naye comment video yasookera ddala eya David yagenda egenda mu 12 comments ne comments zonna ezisinga obungi ziri mu kusabula comments entono eddala ze zaalimu nga tezisabudde nga naye nga nazo zeewunya however so nze siri muntu ayita mu videos kubanga mba n'ebyokukola bingi amini mu comments naye ku eyo video nagituulako sirina comment gye saalaba nembako nekyenotinga era nga had to come and talk about it so nayita mu buli comment yonna zonna naziyitamu era neno video esembyeyo eggala kubanga nagadde okumanya abantu balowooza ki and then after that still balowooza ki so bwe navudde eri ku video eri buli kimu video nga nazitamu comments then nenfuna akadde era nenzija ne mweno gitwakateekayo comments zonna nenziyitamu era buli muntu yanamuwadde ka like namuwadde akatima wadde avumye wadde aganye okukkiriza era zonna buli comment eriko erina akatima erina ka like oba wavumye oba waganye okukkiriza so I appreciated so tetugana bajja commentinga ku platforms zaffe negatively ne positively kiba ku bwongo bona ntegeerayo nakwagala ko onogamba kangende mpandike bwenti ne bwenti so tetusobola kubagobako era nze sisimuula abantu abasinga basimuula ezo negative comments nga bagala birungi byokka buli olibera nga ofuna birungi byokka toligenda kulaakulana tufunira mu challenges kubanga we bankuba ekintu ekyo ne bankuba bubi nnyo ne ngamba kinagenda mu maaso so omuntu omunafunafu yandibadde agamba batukubye nnyo tetugenda kukiddamu ono sister wange mulongo wange mwagala nnyo n'okusinga bwe neeyagala era njagala y'abasooka mu buli kisooka kyonna mbeere wakubiri so we najja ewaka ne mukyamuko embeera eyo nali ne ba wiiki ne manager waffe twajja tuseka nga ndaba tagenda kikkiriza naye agerega kiri nti anjagala ate neesiga namugamba ekintu kimu tonneesiga ne mugaa kigenda kubeera bwekiti kati naatya mu kusooka nti bigenda kubijja bagenda kumuvuma ne mugamba kituufu kijja kubeera naye ekirungi amazima gajja kukola ki gajja kuvaayo naye sikamukaawo ne mugamba witini tonneesiga nsobola okusuula mu nsobi nsobola okwagaliza okubeera obubi awo yakoma nagamba kale no problem be ready so netweteekateeka netugenda tukola ekintu kyaffe mwana muzanyi mulungi nnyo era bonna abakomentis abamuwagidde abayewuunyiza bayitirivu kuba nti yatuuka ne ku extent n'akaaba kyokka nga ebintu tebiri real naye n'akaaba kati wano wembuuliza munnayuganda yenna alaba awulira olulimi Oluganda era nga mutuufu ategeera bulungi nnyo nti ono muganda wange mwagala nnyo nga nange bwe neeyagala jjukira nti kuli okuswala si yaswala yeyekka nange nakola ki naswala ye twakubibwa ffenna so eno gundi twagigenda mu maaso nayo surprise ku endi baatugaana era nga bwemwabiraba nasituka mukazi watu munaku ennyingi ennyo n'ava mu kamera nze nensigalawo munaku ennyingi nnyo ne mujjako n'ebirabo so gwe wenna omunnayuganda alaba ategeera olulimi Oluganda cameras zaffe twaziteekawo wiiki yaziriko producer waffe editor waffe n'abanga ne manager nga waali nga we balinkaddamu cameras zaffe nti singa kyali nti waliwo media endala eyatusanga nga tukola ekintu ekifaananako bwe kiti ekyambyone nakikwata nakisaasaanya twandiswadde kubanga muntu mulala yabeera akikutte ne kati ffe tukyekwadde kamera zaffe ffe tu editinga ffe tuteekayo tukimanyi nti batuganye omuntu yenna nga bakuganye obeera oswala so ne tukwata vidiyo eyo nga bweri ne tutasalamu kali nti batuganye nako netukateeka mpaka gye byaggweera era eyawuliriza gundi eyo yagiraba ku ssaawa esembayo nagamba sanditaddeyo vidiyo eno naye for other purposes kanjikole ki kubanga twali tuswadde ng'omulenzi atukoze eki atuganye mu kamera so gwe wenna mumanyi bannayuganda mutegeera
ekyo sobola okushiraba n'ogamba nti beekuba batye kuuli ne bebbika mu kinyanga balaba mu ssooto kubanga fe abakwata vidiyo ntugikola ki ntugiteekayo naye kale abamu tetwakirowoozaako ate nga sijja kubanenya kubanga abantu bana ebyokukola bingi naye nga tukyali kubanga wali abantu balinga wali abantu balinga nga 5 ku 6 era abagamba nti Rozet wano siwategedde ne babagaana kamera zammwe ne babagaana juke eno page yamu ya Nyondo Media era mmwe kenyini abapostinze video so etukitegedde ate nga babaganye mwaswadde so eri abakiraba ni abatakiraba tetubanenya kubanga abantu abeera n'ebyokukola oluusi oli asobola okukolako na kitunda talwa ku endi gye byaggwera nawulira biwulire nti kyatidde bwekiti beekwanidde omusajja so ebintu nga bwe bityo ebintu bino byatambulira ddala ne bitambulira ddala ne bituuka n'ewaka mu batuzaala ewamu ne mu kika gye tuva tulina gurupu ey'ekika erimu abantu bayitirivu nnyo abakulu abazzukulu bajjajja bonna bali omwo era omu ku baganda baffe yakwata kakiripa kamu n'abusalasala n'abuteekayo omugambo gwali mu gurupu nasirika n'enguma sisita n'alumba maama n'alumba muzeeyi buli omu n'alumba naye nali nkimanyi nti seetaaga kubaddamu bigambo wabula ku ssaawa esembayo nja kukwata vidiyo nga bweri esembayo njikole ki njibawe genda okutudifendinga bamanye ekituufu so nasirika ne tuguma ffena ne tuguma ne tuvumwa ne tusirika mikwano gyaffe ne gijja banange Rozet kiki kye mwakoze mwatuswazizza nabadangamu ekintu kimu munnange bwe bityo bwe biba byansi so abategedde ekituufu mwebale nnyo mwebale ddala nga tuli ready okubanga tubaweereza bannayuganda bannaffe abatuvuma n'abatumalamu amaanyi kumwe tekuli yatutuma so n'olw'ensonga eyo tugenda ddala mu maaso era ensonga lwaki nze omuntu ne wanvuma ne wakomentinga negatively tuteekayo ka like tulayikinga kubanga kiraga nti n'oli supporter waffe nnamba emu kubanga olaba nomala n'okomentinga n'okola ki n'okomentinga omulabi yabanga etali amakulu n'atambula butambuzi n'akola ki n'agenda era nebaza abo bonna abavuddeyo kubanga nyina mikwano gyange era abaana bagenze ne bateeka mu comments nti Rozet okuba compensating according to what we did kuba amazima twabavumye mbadde subscribing nga kan subscribing Rozet okuba compensating okusinzira ku mugambo gwa tokomose nange natokomose okuba compensating asina kyenyiza kubawa newe nagamba sorry tekimala kubanga binayogere tebigenda kuvaawo wabula kangene subscribing Rozet nabale na unsubscribing kuba nali nakujjemu de subi naye olwakino kyendabye n'amazima nga tegedde kanzireyo nkole ki nsubscribing so mwebale nnyo mwebale ddala era nga nsaba mwenna abatulaba akagambo subscribe kwekali obogeze ku page ya Nyondo Media okalaba akagambo nti subscribe kabeera mukaleberanga ya ready kakwateko bukwase tofa kwekyo tomala tokoma kwekyo kuliko oba okuteeka oba otukwirako n'akadaaka jjaawo notifications kwatako oyambibwe nti tubatuddeyo ekintu ekipya kyonna kubanga twagenze ku next level tulwala kwekumira wantu wewamu era omuntu wenna ng'oli eyo ng'olina birthday oba ng'olina akawete oba olina omuntu gweyagala okugambako naddala nga mwami olagamba ku mukyala naye ng'omutya abakyala tujja kubawagira kubanga tekiri mu nnono si kya butonde tukiwagira naffe ng'abantu naye bw'obanga gy'oli naye nga oyagala kubaako omuntu gw'ogamba ekigambo kikubanga kyatutondebwa bagamba nti mese ne weegejja etya esigala ebeera ya kapa oyinza okulaba omuntu ng'ali awo omukyala alina essente ze yeekulya buno yali kinali kiri n'ogamba nti nja kumutya olw'ensonga nti kino nakiri nedda omusajja asigala mu kiyi musajja tasimbika so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubaagala nnyo mutuwe ku mirimu mutwesige nti tujja kutuusiza ekintu kyonga bw'okyagala kawabere Uganda tutuukayo era nga tubakakasa nti tugenda maaso n'okubanga tubaweereza bannayuganda bannaffe tusaba mu supporting mu bintu bye tukola gamba nga tulina emmere ye Uganda gy'omanyi nti emmere ya Uganda yonna amatooke bushera muzigo mukene ebijanjaalo binyeebwa byonna tubirina amatooke byonna nga okimanyi nti biva Uganda so yonna gy'obeera oli Amul Queen oli Sharjah oli Abu Dhabi oli Al-Khuz Al-Ain yonna tutuukayo oyagala mmere oba oyagala ku kizigo kyaffe ekya Nyondo Gleam olabike bulungi nnyo shanane naffe kye tukozesa ne tulabika bulungi nnyo nga ayeto bleachinze n'osigala mu kala yo naye ng'olabika bulungi olina black spots olina mbalabe olina bino binnamakula teweyagaza lususu lwo bagamba nti ekitiibwa ky'omukyala yendabika ye so badiya essente ffe tuzeekolera mututeekereko obuteekezi ka message ku simu oba yagadde okuba direct oba oyite ku message ng'oyita ku namba 0524680778 tusaba buyambi bwamwe bannayuganda ddala mwe abatukkirizamu abatwagala era nga tusaba
charity eyo Uganda nayo nayogedde okubanga gizaamu kamaanyi mbadde nkyafunyemuko okutataganyizibwamu era nga nsaba yenna muna Uganda gyoli gy'owangaalira kubanga tulina abantu baffe bano ababeereye engulu sides zaaweeyo za northerners so abantu abo n'emmere kibakaluubiriza n'emmere ey'okulya ebakaluubiriza so tuli mu nteekateeka okuba nga tukuŋŋaanya mpolampola tulabe ng'ate nayo tutuukayo tukyalire ku bantu abo emmeme egaba yeefuna so nzikiriza mu kugaba nti zakano kembeera nako nkagabirako munnanga ate ekintu ekitali kyange sikitwala kubanga nzikiriza nti kibeera kyange so saba mwonna bannayuganda gye muwangaalira nombeera nga nfunye akale nejjako mu ka inbox ko mbadde nsaba tuyambaganire wamu kyonna kyobeera osobodde oba nga gw'oli eyo oli bunaayira naye ng'olina omuntu we Uganda ng'osobola okugamba nti omanye ekiriwo nti mugende ku dduuka bwe riti muggyewo akasawo k'omuceere mugende ku dduuka bwe riti muggyewo ebijanjaalo oba kasente k'obeera osobodde maasobola okuwa ennamba y'essimu n'okayitako ne tubeera ng'ali tuddukirira bannayuganda bannaffe naddala abo bali mu mbeera etateredde kubanga ffenna tuli kyekimu tweyanzizza bannange tweyanzege mwenna abatwagala naye nga nziramu kugamba bano bannayuganda bannaffe abatatukkiririzamu na bye tukola abatayagala kuba nti tukulaakulana abatayagala kuba nti tugenda mu maaso ng'amazima mwagalabye naye ne mwagala ogakkiriza nti eriyo abo ye ng'ayagala mulimu n'ab'ekika kyaffe be nalabye nnyina muganda waffe yatugoberedde ennyo era yatuvumye bubi nnyo era nagendera ddala maaso bwewamuwaalaga n'agenda ng'atuvuma naye ng'ate wa kika kyaffe kale neewuunya ng'atasobola kujja mu ka inbox kange oba kufuna ennamba y'essimu n'agamba wange muto wange ate bino byokola nga sibitegeera okiraba munnaaye naye nti lwakuba nti wakusayidi ndala naye nanyumirwa nnyo n'aseka so abantu abamu bagala nnyo okulaba nga tubonaabona abantu abamu bagala nnyo okulaba nga tuswala so abasinga bayisiddwa bubi nnyo badde baagala kibeere nti kituufu tutambulye mu mudibo tutambulye mu kiswalo nga tekiggwa so ennamba esinga kubanga era waliwo ndeyagaba nange mwakoze bubi mwali kirekeddeawo kyadde kitambule kyadde kinyumye kugamba nga baagala tusigalire mu mudibo nga buli wotambula bakuwanda ddusu kubanga nze amazima kugali nti nange nadde mpulira muli nisinga kyandibadde kyaddala kiswaza n'okwesisiwaza kyesisiwaza nandibadde ntya okuyita mu bantu wano nawali bakulaba mwekwanidde omusajja yabaganye ebintu ebifananako nga bwe bityo so naye twabadde bagumu nnyo n'ebigambo ebyatuvumiddwa buli kimu twabadde bagumu olw'ensonga nti tukola ki tukimanye era nga tukimanyi nti amazima gagenda kukola ki gagenda kujja so n'olw'ensonga eyo bannayuganda mwena abatugoberera abatwagala mukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mubalira butiri ebigambo ebisembayo kimu bibiri tubeere ng'ate tuggalawo show eno ey'olunaku olwaleero naye nga tuba tuze kubeebaza mu subscribing ku Nyondo Media nate mutugobere ku social platforms zaffe zonna ez'enjawulo TikTok, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook. Tana na bigambo no byamaanyi mukazi wange ne bakuwadde bampadde bo ne bambi abakkiriza nti endi yaffe abalabye endi yaffe ne mukkiriza ne mutwesiga nti kituufu tweyanzeege mwongere tugoberera surprise tukyazikoleza ddala nga ziri nga zawaggulu si wento wendi nti ndi muntu eyekwanira abasajja aye n'ekirala si mukazi mukadde nga bwemwagaba ekika kikadde wikisembeza kamera si mukazi mukadde wadde naaka ine waba mukadde ffena twagala okukaddiwa so byebyo ebyaffe ayogera mpola naye ze banteekamu akazindalo njogera kyekituufu naye nga wiiki yabadde ku kamera atakuumira mpeera abatukuumire era mwogere okutufolowera kubanga tukyaleeta ebyakabi